Police ezinzeeko bannakibiina kya FDC wano mu Kampala nga balina ekiwandiiko kye babadde batwala ku kitebe kya Interparty Coalition IPC ku luguudo lwa Katonga wano mu Kampala. Bano mu kiwandiiko kino baagala Dr. Kizza Besigye akkirize abakwatira ebbendera y'ekibiina kyabwe ku bwa pulezidenti omwaka ogujja, era nga bano basoose kutambula ku nguudo z'omu Kampala. Wabaddewo akasiitaano we batuuse ku palamenti nga poliisi bagaana okweyongerayo era ku bo bataano ne bakwatibwa. Y'abantu nga ffe si yakayihula oba mwana Museveni. N'olwekyo tugamba Museveni nti bw'abanga asigadde mu mbeera efaanana bw'etyo eyiye basime owulidde kubanga tumugamba ekintu kimu tajja kumalako naffe twamugamba asiibule n'agaana kati bw'aba agaanye okusiibula essaawa akole ki agende nga tasiibudde. I've done nothing, and I'm not believing you. You carry him. This is my girlfriend. Because I know what I'm supposed to do. Even if we are struggling right now, and we are struggling for nothing. What have we done? This is our country. Wabula ye adumira poliisi ya CPS Musani ategeezezza nga abakwatiddwa bwe bagenda okuggulwako omusango ogw'okkuba olukuŋŋaana olutali mu mateeka. Tugamba nti teri muntu ajja kukkiriza unlawful demonstrations. So tugamba nti kibadde bagendako simanyi naye abantu just batambula mukulu nga sitegeera bagenda wa nga balupiki. Bano basoose kuba lukuŋŋaana ku State House we bateereddewo ensawo mwe bagenda okusondera ssente ez'okuyambako Kizza Besigye mu kalulu akajja. Sonda essente zigenda omutambuza ez'amafuta era nga ntandise n'emitwalo 5 nga Nakabugo Farida. Asobole okujja okwesimba ku President Museveni nakyemalira atufukidde ekizibu mu Uganda muno. Bino we bijjidde nga ssenkagala we FDC Mugisha Muntu yakavaayo n'ategeeza nga bw'ayagala okwesimbawo akwatira ekibiina kye ekya FDC bendera ku bwa pulezidenti omwaka ogujja. Abakwate kati bakuumirwa ku poliisi ya CPS wano mu Kampala we banaggyibwa basimbibwe mu mbuga z'amateeka. Andrew Kagwa, WBS TV.